Omukolo gw'okuggulawo olukungaana lw'abasipiika abava mu mawanga agaliko amatwale ga Bungereza lutandise nannyiriza abasipiika ko n'abamyuka baabwe nga bano badde bagera ddala 33 era nga wayiseewo akaseera katono n'omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni n'abegattako. Omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni tebwabulwa talumye mu bigambo bye ayambalidde amawanga g'Abazungu agamu agatassa kitiibwa mu kusalawo n'obwetwaze bw'amawanga amalala ng'agamba nti eggwanga lyakulembera si lyeteefuteefu kukolera ku ntoli z'Abazungu. And sometimes contradictory ideas. Why do you want to oppress me? Because I will counter-organize, influence people by example. If you think you are right, influence people by example. Do that. No, you do good things. Then the people will see that what you believe is good, and they will copy you voluntarily. The world will be peaceful, and the progress will be rapid. Uganda mu kiseera kino y'omu ku mawanga agaliko amatwale ga Bungereza agalina ababaka abangi mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nga kino Pulezidenti Museveni agamba nti teyejjusa kuteekawo mbeera eviiriddeko obungi bw'ababaka mu Paalamenti nga kino akyesigamizza mu kusitula eddoboozi ly'abakyala. For democracy, we didn't agree that just constituency representation is enough, because if it was enough, why is it that the women who are 51% of our population only bring out 14 women? That's how you get that big number of women. This concept of representative government, the British brought it to us and we liked it and expanded it. Yes, Speaker of Parliament Anita Among atandise na kulambula kw'ebyo ebigenda okuteesebwako mu lukuŋŋaana lw'abasipiika luno okuli okuteesa ku nsonga y'enfuga egoberera amateeka, obwetwaze bw'amasiga agakola gavumenti, obutonde bw'ensi, eddembe ly'obuntu ko n'ensonga endala. Environment and climate change mitigation concerns, health and well-being in Parliament and parliamentarians, security and consensus building among the parliaments, especially where we have the multi-party system. Amonga ategeezezza nga bakyaliwo obwetaavu Paalamenti z'amawanga galiko amatwale ga Bungereza okwongera okuteekesera ku nsonga eziruma abantu ba bulijjo. Commitment to realization of a just and fair society that works for all the people irrespective of their age, creed, religion, gender and race. Abaka ba Paalamenti abeetabye mu nsisinkano eno nabawadde endowooza zaabwe ku kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga n'okusingira ddala ku by'okwambalira Abazungu, ate abalala ne bawa endowooza zaabwe ku ebyo ebiteereddwa ku mwanjo ebigenda okuteesebwako basipiika. Kati nga wano mu Uganda, bannayuganda baasalawo enkola ey'ebisiyaga tebagyagala. Kakati gwe ne bw'okola otya, ne bw'onaasala obuyambi, ne bw'onaagaana basalira ogenda mu Amerika. Njagadde nti eyongedde okukkaatiza enkola ey'amateeka kubanga rule of law nga tulaba nti tuweereza abantu baffe, so kino kintu kikulu kirungi. Olukuŋŋaana luno lusuubira okukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga omwezi guno gwennyini era nga abasipiika abawerera ddala 33 bali mu ggwanga Uganda mu kwetaba mu lukuŋŋaana luno olwatandise ng'ennaku z'omwezi 3 olukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi mukaaga. Joseph Serwoza, BBS Refina, nsinzidde wano e Munyonyo.